Katonzo omanga wasoma amagye n'ebino ebitabo ebibiri kasite byegatta bwebiti nebigamba ennafu ezinaafu so akuddira muntu atalina musango n'omuteeka mu basement nate noweewaana n'okwewaana buli ziga ly'omusajja lyakaaba olisasulira bw'otalisasulira abaana bajja ddisasulira abaana ba Gaddafi bali mu kusasulira ensobi za taata waabwe abaana ba Saddam Hussein bali mu kusasulira ensobi za taata waabwe basheeki bonna ababuulira ku social media bakozesa kitabo kino Quran boogera ku kiwamba bantu boogera drone okutwala abantu boogera effugabbi bapasita ba Reverend bonna ku mukolo ina gy'obeerako nga samalizinga bakozesa kitabo kino bwe byegattawo ebiti the same God yakuleta mu bukulembeze is the same God ajja okukera mu makya jana asuse okujja mu bukulembeze era oba oggola naye nkya Katonda asooka okuba omuggo notava mu nnyumba yo esaaza basheeka bakubira tribalism bakubira okuwamba abantu bakubira okutulugunya abantu esaaza ba pastor ba Reverend ba father bakubira kiwamba abantu bakubira enfugabbi bino ebitabo ebibiri webibeera against we omukulembeze ebituusa kwena mu Katonda naye kibuyaga wandikira ku makya n'akwata Buganda neyeekyawa Uganda neyeekyawa wadde oli CDF wadde oli president wadde oli ava mu first family bino ebitabo bimusinga amaanyi Katonda ono afuga ensi eno si musiru buli muntu amupositioninga mu kifo nga yina ekigendererwa kye bw'okozesa obubi obuyinza bwo Katonda ajja kufuna replacement yo mbabuuzaako mwena abakyekumidde ku media omuweereza omuzeeyi Masembe nkomyewo ku division y'obunnamwaya ne DJ Jacob omutuuze gwe mbaleetera wadde chairman weenu era 2026 mumulabiranga ddala akalulu tugenda kanoonyesa maanyi kati omuntu yenna amwesimbyewo jangu ng'okimanyi omwesimbyeko yogera manifesto yo totandika kugamba mbwate simanyi oyo yayagala mukazi wa gundi mbwate simanyi oyo akola wati ne wati noyingizaamu n'ebya famire temwebuza magezi Karim Fashions asangibwa ku Nabukera Plaza level 2 shop number H15 H16 genda wonnyo ku kitibwa ekyokwambala yesula mota kugamba ku by'emmotoka alhamdulillah webiri cheya so obuze ku bantu baramusiza ku banyabo ne basebo amanya bampise akugizibwe Jacob agakola sente DJ Jacob mutuuze big up on yourself tuwane rapto atukikwasaganya bitambula bitu sunna njiraba ayo mashallah Mungu yajimpa bulenkulaba ne sunna nzukiza kyero byafudde mwana bamita bush naye badde wa sunna eyadde sunna bakakokola nga tuli mu tournament z'omupiira buno busaawo butono nagira nafuna obuzibu wawo gwe nalaba ennaku zigwe badde opposite eyo kandi mufanagana mwale just muzanyamu bino ne bamukuba akakokola bamukuba akakokola mu tournament nakagayalirira nga mwe bino bya bulijjo ye lwaki Abafirika tulina nyeyo embeera kati Abafirika obulwadde tumala kukirira ddala wansi nozooka ogenda mu ddwaliro Abafirika kiri munda muffe nti Omufirika asobola okulaba omuntu ow'ekizindalo ng'ayitawo ng'atunda eddagala ly'enseke ku maaso n'agula naye nga tamanyi nti omuntu awo yatunda yakozesa kemiko ze yakola si za bulabe so Abafirika tugayalira nnyo ekintu kiyitibwa obulamu obulamu bwaffe tubugayalira nnyo tugenda okukeera ku kyokujjukira nga tulina okukola ekintu ekyenjawulo nga tumaze kutuuka ku extent efa era singa twali tulina obuyinza oba twalina obusobozi nga omuntu osobola okwekebeza buli mwezi nowekebeza nomanya biki omubiri kubanga omubiri gwogera nti ndi mu kufa nti wowuliramu olwokyayokya ng'ogula panadol omubiri gwogera kubanga n'omubiri nagwo nsi ensi erimu white blood cell ng'ona obuwuka buno buli ku nsi kuno obufuba nnyo kwa nti tulwala so tulwawo nnyo tweganya ate twekubako enjawulo n'otereka sente n'olunaku woofa sente zazo z'oterese abaana tabaziganyirwamu katunulira Rajiv mutabani wa Sudiru omazi mukazi abadde alina abadde alina bannamizannyo babadde bamwogerako wano mu kuzigaga abadde ajja tagenda kukola ki naye nga ajja n'atusupportinga Rajiv
yafudde mu nfa ey'ekiwatukira. Kikwo ekyokulabirako nti n'onozitegeeka waliwo yateeka obulamu bwo. Akatini kakuwadde tetuganye tereka obukadde bwo. But wewe ekisinga tuwe eryako enguzi. Bantu bannyo beeryako enguzi mu Uganda. Nadda ku kyeyo n'akuba ekyeyo nga tamanyi bwagenda kufa. Sooka okwate milioni 15 ziteeke mu insurance in case ng'ofudde zijje n'okukomyawo. Bw'oba ofuna milioni 10 oba milioni 8 oba milioni 3 oba milioni 2 lyako 5. 5 baana. Tekubako enjawulo. Abantu banayiga tekubako enjawulo. Tekubako enjawulo. Abaddugavu bonna bekubako enjawulo. Nenza abantu b'enjaga be Nigeria tebekubako enjawulo. Alya. Yewe ekisinga. Taata mu bigambo byerabu video wakomyewo nnyawo. Ng'alaga yagamba mbu newenfa leero newenfa enkya. Mutabani wange Rajiv ajja takinga business zange maaso. Katonda yamuwadde okugezesa kw'amaanyi ennyo. Abasajja abo bazaala abaana batono. Si because baagala bazaala abaana batono. Bazaala abaana batono for the sake of nti baagala abaana baabwe babawe ekisinga. Tebazaala abaana bangi kubalobya ennaku. Bw'okera mu makya n'obuuza olafunye ku time oyogerako ne Sudiini. Katonda anjagala akuyamba akufune ku time. Nali mbaddeko ku mukolo naye nga mwebaza namubuuza. Omusajja gweta Kalimiri gy'alina abaana bangi. Bulina abaana basatu lwaki. N'agamba buli muntu bwali walabira omwezi n'enkuba. N'enjuba. Nze nabonaabona nnyo okutuuka wendi simanyi bulamu bwe. Ekiyinza gisiza abaana abasatu. Njagala bbawa kyonna kyonna ekisinga. Sagala mwana wange musange ng'anywa enjaga. Njagala kuzaala abaana bensobola okukontrolinga. Sagala kumansamasa baana. Niraba Katonda amukuba omuggo. Ojugenda gamba nti omukazi Katonda yamutonda ng'alina powers ezimanya buli kimu kigenda mu maaso. Maama w'omugenzi yaddamu akitegedde nti omwana afudde. Nga tabana namugamba. Okitegeera? Because eri bond omwana ne maama ebeerawo. Okusinza ku statements za maama zabadde zayogedde. Yadda akitegedde nti omwana we afudde. Nga tabana namugamba. Taata bamuzze buzimu guno ne batandika omukumakuma omupangapanga omugamba omubikira. Nenga maama ye olwedde yasensinze dda. So Mukama Katonda amuwummuze mirembe. Nfunye omukisa nti nayogera kuko naye si mulundi gumu seebiri. Abadde musajja alina omutima omulungi. Rajiv. Abadde baida abadde asingako ne taata we. Omutima mulungi. Taata we alina amanyanga mangi nnyo. Naye ye omwana abadde alivinga legacy endala nnyo kubanga abadde mpangulo okufu nnyo. Abadde wa fujjo. Manye fujjo. Abadde wa fujjo. Nga ali carefree. Kubanga olina ssente naye nga olivinga obulamu tefiirayo. We living a life for the fullest, to the fullest. To the fullest ngo wewe kisinga. Alaga teyeyambusa nnyo waggulu. Teyeyambusa nnyo kuba kola fujjo ku ssomero ng'alikola. Kuba kwegamba ye nga living a life ye. Ndaba Katonda ajjamu yamala afiira mu Uganda nga ne distance si y'amaanyi okuva kumpi ne famire ye. Yafudde wabweru ajatandenge embaga yakyaliwe nekikwe ekyokuyiga n'oba bw'oli n'oba toliiwo Uganda esigala moving forward. N'embaga tebagisazizaamu. Yes, ikenda maaso embaga bagikolera abantu ne bazina abadde bali mu kamera nga bakaaba mutufiiriddwa ku wabalabye ku mukolo wabaddeyo nga bafuna okusanyuka basanyuka naye ng'oli emmotoka yamusiriziza yonna. Emmotoka yakimanyi yasebe meka? Bangambye mpitirivu 10+. Si ya 10+. Katole eyange yameka. Eyo 12. Kati eri esinga eyo ebbeeyi. Osigera nti eri emmotoka baagikuna ng'esobola okusensinga oluguudo ne ziba mayiro 2. Oluguudo luliko kikyamu. Era emmotoka eyo esensinga nti oluguudo luliko ekikyamu egenda yesala emisinde n'oba ofuutya bw'aga gyongeza misinde teyongera misinde. Nekikwewuunyisa mpozi nga system yagikola yagijjamu nti system yaayo esensinga n'emabbali
ne mabbali ne maaso mu luguudo olugero okutambula naye banga lwabinya nga luliko hampu gye bijja maaso yeekendeza speed yokka ogera okutuuka kwapu nga nkufuna negwe weewuunye mpozi naye abijjamu naye era still akanaafa omuganda agamba tekawulira ng'ombe ng'omuntu onoofa oli mu biro ebyo ebisembayo ekintu kirina ability okulaba nti oli mu biro ebyo ebisembayo mbwa na pusi etya bitegeera nti oli kumpi kufa oba ogenda kufa naye oba ng'asoma embwa ng'osobola ogitegeera era still olwolugero lugira akanaafa tekawulira ng'ombe naye abatuuze b'oluguudo olwo babadde ng'abatali basanyu nga abakukkuluma okusinziira mu statement zaabwe siyasoose okufiira awo era wawo omu yavuddeyo n'agamba mbu kyetukoze bulungi okubeera ng'omwana w'omugagga yafiiridde wano bategeere obulumi bulijjo tuyitamu yes siyasoose omanyi tosobola kutegeera kufa paka ngaokufa kulinnyeko mu nnyumba yo bujja okutegeera nga omwana ge yafudde nze ku Monday yansaba ekifaananyi kyo kiteekeko wakyali wano mu respect ye bamuyita Bush yava mu Uganda n'asambirako e Rwanda n'akoma n'agendako e Dubai n'ava e Dubai ekinyonyi kigenda n'akomayo Uganda tubadde tusamba naye omupiira gwa taafu ku Monday yajja nagamba atogera kusamba sinsi ovaamu okolola musaayi tojja kusamba nakwata omupiira nadda mu nsonda nadda ku ssimu neezizika omupiira naye yali azitusiibula era ku Monday yatula mu maaso g'emmotoka naga agenda ku mobile money nzijeko emitwalo egyo 5 nenkola scan sewulira bulungi nga tewali tabba omusajja kumbe ansaba sente zisembayo naleka omwana we tanakuweza na myezi 4 amulese kugamba ebintu by'okufa omuntu amala kuvaamu n'olukutegeera obuzito bwe mu bulamu bwo kibanza ku sitasa yange teekayo ntiranyi wala ekintu kinateeka ne ngamba humanity abantu bawa nnyo respect omuntu ng'amaze kufa niwaabeerawo tebasobola kutegeera bamulaba ng'ekiri kitagasa naye waba ng'avuddeyo n'afa waaliwe papa essaawa zino twogera ku Amini bye yakolera Uganda naye luli ng'Amini bamufungunya abannayuganda bennyini abaaliwo mu kaseera bagamba agende naye bajja kujjayo era biseera abantu bajja okuwana Museveni nga balaba Uganda era agikutte bulungi wadde yalimu ebizibu kwerinda kojja balaba nga tuwana Amini kati gye bujja mu maaso abaana baffe tuzadde awa abantu eddembe Museveni ng'akola kino Museveni ojja biwulira balina alama nti Amini basookera mu ky'omuwaanako twakuba tumanyi nti Amini mubi naye kati Amini osanga basheega abamu boogera ku bintu Amini byakola n'ogamba lwaki ekintu kino mukizizza nnyo ku by'enguudo buvunaanyizibwa bw'enguudo keepinga safety yaffe abazitambulirako Minister of Works bw'otunula oluguudo balira batyo olwo northern balira batyo northern bypass oluguudo lukyasinza okubeera expensive mu nsi yonna oluguudo lukyasinza okubeera expensive mu East Africa naye oluguudo lukyasinze ennaku zino okubeerako accident oluguudo olwo bw'ogenda mu nsi ezikulaakulanye tebatyakozesa gundi ezo ez'ebiseminti kuba bamanyi omuntu ajja ku luguudo olwo ng'azze kakasa ku ki motoka ye ate saa zo bataddeko n'abatrafiki kwebali okitegeera kati kafuuse ka bizinensi era watrafiki takkuba kibubi akusaba busabi sente n'akuleka n'ogenda oluguudo olwo lulina okubaako speed lulina okubeerako speed waliwo otuuka nga wankaaga waliwo otuuka nga wakinaana waliwo otuuka wa 10 tezusuka 10 anti ate obupande tebuliiko we buli muliko wamu awali naye buli hidden watulumanyi tosobola bulaba naye kubaako batuteeko obupande ekyokulako nali nva ku Lido nzikirira nva ku shero zino nzikirira saalaba kapande nali mu 8 nga kapande kagamba kali mu nsonda awo entebe nga kulidde awo nkaaga naye kali waliwo n'emiti tosobola kukalaba nankuba emikono nagamba over speed nze
ngenda kukuwa ekipapula jangu olabe okkiriza lisiti mugaa sigikiriza nanga mbadde saakuso niwandika ngende kuba ndi busy ndi mbwangu naje ngenda okutwala ebipapula mugaa kanko bitwala ebimu nagamba asaagala sente kumbe you are mayor no you have to pay obupande obwo tunaabulaba tutya nga gwe kennyini oŋŋambye buli eri mu nsonda tebulabika obunafu bwa ministry etwala enyengo nti nafu n'abantu bewa contract ebiseera ebisinga obujja kolaga abasinga obungi bachina abo batuka okukola oluguudo ng'eseera bazi kubaddamuza ate bazanyi ba kasino so obunafu bwa ministry za President Museveni buviirako accident zigenda okubeera nyingi kyali wange gwetwagambye nno bwe nkugambye abantu bagezi ne bamuziika n'okugendako ku abavubuka bana ku bodaboda egyo nabo tebaakomyewo nabo baafudde babadde bana ku bodaboda kati obugayavu bwa muntu n'abakwasaganya enguudo babagaye babere bana tab'enguudo singa amateeka gateekebwa mu nkola mumanya Amerika tekayana naawe okuba ebitaano obikuwa n'obikojjako mu bikuba gye bbiri risiti bujja ku ssimu naawe ate ng'olina gisasula bw'ogaana ekikumuleetinga bwekikumuleetinga nga bajja bakkaba either nga bakutwala mu kkomera oba ng'okoladde ffenna kituwa ekyokuyiga nti obulamu tebulina sipeeya eriiso lirina sipeeya amannyo galina sipeeya olususu lulina sipeeya obukookwe bulina sipeeya ebirevu birina sipeeya amagulu galina sipeeya naye obulamu we only live once tebulina sipeeya era buli moment Katonda gy'akuwa n'abantu b'oyagala gitwale ng'ekyokulabirako gitwale ng'ekintu kyotagenda kuddamu kubeera nakyo enkya because tomorrow is never promised to anyone olunaku olw'enkya tetwakusuubizwako muntu olivinga future yeno bwe bulamu bwo bw'olimu ye future kansubira abantu omukwano gwe baamulaze gwe badde bamulanga bulijjo nga mulamu tabadde na buzibu oyo omuvubuka tabadde na buzibu mugabe abadde asingako taata we taata mafia nti taata we si ye muntu ali social nnyo nga ye taata we ye muntu abantu gwe baddeko ebyo ebikyamu bingi nnyo ku mitima gyabwe singa omwana ye abadde alivinga life ye abeera nabaana babagagga alivinga life ye era olaba abadde shabba ebiseera ebisinga obungi nga mugagga naye yeyambalira ebigatto ye n'atambula era omusanga mbaavu akonekitinga nawe bulungi because bwebulamu I think babadde asinga okwagala okitegeera so love lekera ogiwa abafu tujjeko n'abantu abalamu nga bakyali balamu singa tunalekerawo okuwa laavu abafu humanity tujja giwa ekitiibwa kyova Omumerika omu asinga Abanayuganda emiliyoni 10 Omumerika omu bw'ati asinga Abanayuganda miliyoni 10 Omumerika yafiiridde no mu Kampala Uganda esanyalala yonna Abamerika balina okumanya lwaki omuntu waffe afudde nti Omumerika omu wa mugaso nnyo okusinga Abanayuganda miliyoni 10 so wetunayiga ekyo nti Omunayuganda bamuganda wo ekituuse omunaga even if mugagga kiba kikutuuseeko humanity ejja tunyumira ebiseera ebisinga mulimu ekintu ekijja bwe kiba kya nnaku naye era osobola okiyigiramu ekintu kino ekyaguddewo omwana w'omugagga okufa abantu abaliyo balina kye bayizeemu abantu bakyagala kuyiga buli nnaku wabaawo ebintu ebikulaga nti omuntu olina okuyiga osobola okusimba ekimuli ne kifa naye ng'essuubi libadde ekintu ekyo kukula kiveemu ekintu ekyenjawulo nga taata waabadde essaawa zino sidiiro kyayitamu gwe tosobola kukitegeera naye kati ye akimanyi asigaza abaana babiri bawala ate bakyabeera waka babeera bababba baabwe omuntu gwabadde asigaddeko abadde mutabani we n'abazzukulu kitegeera kati ekintu kyayitamu ffenna tosobola kinnyonnyola tosobola kutegeera kufa okutujjako okufa kututa omuntu gw'omanyi osobola kutegeera nga okufa kuluma kati kyayitamu okujja nga expressingako ekintu ekyo
osobola okutegeera ebigenda naye ekyokuyiga ekirimu kyekimu nti even if oli mugagga even if oli mwavu one day ojja kufeesinga ekiro kyekisembayo naye ekyo ekiro ekyo nga kinakutuuka wenyumirize mu time eno gy'olina even if oli mugagga even if oli mwavu ni whatever capacity Katonda gy'akutonderamu sanyuka yagala ensi yo wewe ekisinga live your life to the fullest oleme kwejjusa because ffenna tetumanyi kikiriwo nabbi Isa yazuukira yayinza okugenda naye kufa kuli bwe kuti ali mugundi nagaawo oba oyogera ebintu ebimu yogera mu kitabo kyo ffe mu Qur'ani tafanga siganye baga omuto gyamanyi enkuba gyetonya kuyambe kumalirayo enkuba gyetonya fewaffe mu kitabo kyaffe kitukuvu era azuukira teyatunyonya nti okufa kubayo kuti naye kisoma ddi nga kiddugala yagamba alijja n'atukima si mulimu gwange munange okiyongoosa si mulimu gwange nedda ssebo nkunyonyola anti kiba kiraga ekitabo kino tokisoma kyeririza memezo giraba bagikininga bwe kanaku kino ekitabo kibeera wali kati mulimu gw'abano abavunaanyizibwa ku ofiisi eno okikipinga nga Bayibuli eno etukula nawe mulimu gwo woba obadde ng'okibikula leero akumeka leero lwakusatu bugembe yakikuwa kukiteeka wali oba kukisoma nkisoma eno Bayibuli ya ofiisi yanyimba ku blessing ofiisi yange mu ofiisi totuulamu ntuulamu nga toli ng'oli bwomu naye si mulimu gwange kugikirininga kati mu protocol ey'obukulembeze bwe nkwata nenkirininga ofiisi eno bwewaba ebintu bayinza obbagoba when complaining about this office bwewaba bayinza obbagoba ate nsi kikyenjagala okitegeera muganda wange so the best way nze olina okuyiga okulaba ebintu beebi because era mu abaganda mugamba akakyama amamera okagula akamenyeka bumenyezi kati mulimu omuntu gojja okugolola amenyeke naye pasita nga tabitegeera pasita bugembe ate si yakuwa ekitabo kyotasoma nkisoma era ina ensonga waki yakimpa ate gwosobola kumbuuliramu ekyo next nga sikimanyi lwaki abantu abamu bagambye kabakirabe bakitegedde mbu nabo bafiirwa nagamba nti Sidiiru otuna ebyafaayo bye mu Uganda si birungi mu bantu naddala abantu ba wansi n'abantu abagagga kati ng'essaawa zino wonoolaba abaana ba BMK abagamba waliwo omuntu mukwagala n'ali mukubba ebintu bya taata waabwe ate nga kituufu ali mu bibba oyo omuntu abadde mafiya ebbanga lyonna ng'apanga bagagga banne baavuwale naye ng'ate ayambibwako first family ku muntu omu mu first family yabbako n'ettaka lya Kasibuukire omusenyu ogusangibwa e Masaka eyo oguli ku ika 6 Kasibuukire y'omu ku basajja abaali basinga okubeera n'ettaka erimu omusenyu era Kasibuukira mu kwagala na family ojja senga tugenda mu kunoonyeza ebyaddala senga omufu yali ayinza okuvaayo n'ayogera yandibadde akubulira ani yamutta kati ekigambo kwagala na family ndowooza kijjewo simanyi naye nja sinkuwadde picture nti omusajja Sidiiru oyo buli munnayuganda amanyi bibi byereere tamanyi birungi bikuye kyova ntuga nti omwana we abadde wanjawulo ku taata nti omwana yamukwasa woofiisi nga muto yakulanga agimutwalamu ng'agiraba ekirala kyengamba abazadde even if osika paani genda n'omwana wo ku mulimu abe engeri gy'osikamu paani Sidiiru yakuwadde sitone agandi nagendanga n'omwana wange nga muwadde ka briefcase naye mu briefcase nga yateekamu chocolate nga yembera mu meeting agisumulula nebanga etalina gwemisinga nebanga waliwo nebanga nga yaaliwo bakonga nagira mu format endala Patrick Bitatu alina muwala we bamuyita Natalie era ninga business esimba group of company bakitegeera bagudu ne wava munno baani yatuwewunya nnyo Museveni okugamba ndi mutabani gwayagala amusikire awo wenkubuuliza omwana ono omutendereza nnyo omutima gw'omulungi abantu babadde ayamba Sidiiru anaabasobola basigaza okuyamba si kwa tteeka si katala ekituufu okuyamba ebya calling ya muntu
Tata tajirina. Mulimu omuntu nga mugagga ninga talina budde buwuliriza bibuuzo by'abantu. Naku y'abantu. Nga yamanyi nti omuntu omwavu tolako Ivan Ssemwanga yagamba lwaki abavu temufa. Naye abavu tukyaliwo ye yafa. Mulimu era tubanga nkubira nnyo Katonda akuyambanga n'akuwa kasente. Okasuka sente ezo n'ogenda n'ozitandika ozikasuka. Oba njagala nnyo Yasini muganda wa Am. Mugagga naye teyeeyisa kigagga. Omwagala koji. Osobola obatuuza wali. Nze simwagala. Mwabaavu nga takusuubiramu wadde 10. Nze simwagala. Buli muntu waddembe okukola kyayagala. Kubanga nayogera ku Yasini ojja kumukyawa. Nze sigenda kukimukyawa. Kati kyoba simunkuba. Kubanga nze ate nze mumanyiddemu ange endala. Nebannaye. Tetuyogereko ku bantu. Kubanga lusekerwo. Nedda. Ku bantu bakola birungi. Nedda. Ebirungi kyeki. Ebirungi kyeki. Nze kunzi. Alhamdulillah ndaba ddala talina buzibu. Because unayogera ku Bebe Cool nagamba Bebe Cool bisajjawo. Unayogera ebibi bye yakoze. Bebe Cool. Onobikkiriza nti yabikola. Anyway, oli mugaggawo ekituufu oyogedde. Oba omuntu gy'amanyi enkuba gy'ekola. Obutali musango. Kati waliwo abantu abo nga bo tebaagala kumanya. Nga mugagga yasimba akeddiye ng'asobola okuvuma okuva ku mupangisi kwalongosa ttooyi paka ku mupangisa gw'abanja emyezi 2. So ekigenda kyabwe sidira ayamba akoleka gy'oli naye n'akuyamba n'akugjayo gy'oli n'akuteeka abantu batakusuubira nti osobola okubeerawo. That's the difference. The difference between ate okuyamba sikwatteeka nti omuntu olina okuyamba nga toyagadde. Ekitiibwa kya bannamawulire nga kigenda kifa. Because amawulire gaaluzinga sense of humor. Kuba babayisiza nabo bikulumbi. Yes, gaaluzinga sense of humor. Humor gimanyi. Ne wane waka babagobye baba tebabadde wabweru wa gate. Gaaluzinga sense of humor. Amawulire. Ekitegeeza tuganyi. Abamu tulina ekikyamu kye. Tuganyi. Baba batugobye. Nine tulemerewo tukavalingi. Kwangwe mulimu gwammwe ate mwakoze ensobi. Weekyanga mwaka olumu. Olyewa. Kati wenyini bamututenga. Ebyaddala. Tomanyi ng'egye bamufulumiza musajja wa. Naye buli mugagga alina munnamawulire we amukolera ebintu. Tajja kukola byonna. Munnamawulire we ayagala awandiika ebirungi byereere. Waliwo akubira omuntu wa Uganda. Ye asobola okugula ekikomando. Omukazi n'agenda amugwira kefusi. Basajja bangi nnyo balina mentality eyo. Saagala otandike kulimba bantu. Basajja bangi balina mentality eyo. Ndi ekikomando. Yes. Mbu omukazi muwe kefusi. Tulanga omusajja agulira omukazi emmotoka yina ng'atambulira ku bigere. Nze ndo sooka. Togwanko ku mukwano. Omukwano oli gutegeera. Mulimu abasajja asookera makya n'agulira kanapangisiza omukazi ennyumba ey'ebbeeyi nga yasulamu eri kiipu. Laavu buli musajja Katonda yamutuna nga laavu erina engeri gy'emuzunzaamu gyemusirwazaamu. Eddi Muto bamulese mu kkooti. Yamani. Era omusango okugumu gwe bamutaddeko bannamawulire abaakubibwa e Masaka. Yeegatiddwa kugira emisango kuba giri 6. Essaawa zino bagezaako protectinga akulira amagye kyeyakola. Kkooti yayisa teriyo muntu alina kuwozesebwa amagye. Mu kkooti y'amagye. Omuntu n'okera ku makya n'okwata taata w'omuntu n'omuteeka ku social media n'omuggyako ebirevu n'omuggyako enviiri n'omukuba ekifaananyi n'owerekezaako ebigambo ebigamba ali wange mu basement ali Galunyankole. Uganda bwe neetegendamu tribalism tugenda kwesanyawo twemalemu. Mulimu ebika by'emmanyi byo ebirwanyi. Abaganda bye baboogerako muli bagezi muli bannanfuusi. Temuli nnyo balwanyi.
netu inalo ndalo temugina muina laavu musonyiwa mangu mwirabira mangu naye waliwo kabbira zemmanyi ng'ozikola ekintu osobola kubeera na mirembe eyo zigamba nti for example kanyamunyo yatta omwana kakifu yaga ntugera kweta emupyono tiri muntu asobola mwesiba kumulala kati abasajja bano balina ekintu kye bafumba ekigenda okutta ffe Abanayuganda n'abaana baffe naye simanyi wa President Museveni abiraba byonna bino bigenda mu maaso naye omwana we kyali mu kukola kigenda kukeera kuma ky'okuleeta Uganda okufuuka Rwanda. Omwana we kyali mu kukola kizimba busungu eri ku ffe abatalina musango. Alina mama Muganda, taata Muganda, mama si Muganda. Ffe bamaleeto bangi abali mu Buganda. Bamaleeto bangi naye nga eri bamaleeto tuli bangi. Naye Kibuyaga waandikira ku makya ng'akwata Buganda ne yeekyawa, Uganda ne yeekyawa. Gaddafi a good example. Gaddafi yalina amagye ng'alina ssente ng'alina obuyinza. Alawo yagamba nti olunaku lw'olukumi wano lwakoma olwo. Tosobola kujoga nsi nga Katonda akutunuulira. Buli ziga ly'omusajja lyakaaba olisasulira. Bw'otalisasulira abaana bajja lisasulira. Abaana ba Gaddafi bali mu kusasulira ensobi za taata waabwe. Abaana ba Saddam Hussein bali mu kusasulira ensobi za taata waabwe. Uganda gye twagala tubeere. Abaana ba Amin Dada bali mu kusasulira ensobi za taata waabwe. Nandiyagadde nnyo okuzaalibwa mu Buganda. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yagamba kibewo ekiti ne banzaala eyo. Nerandiza nzekka naye omuntu asobola okuwalana nagamba mutufuze bubi. Naye nga gwe gwakuwalana tolina musango, tofugangako, tobanga mu first family, tofunangayo wadde n'ekikumi naye ng'akuwalana because olina erinnya eryeyo. Principal yagambye bafuuti soja tebageza ne baboola abantu abo yabyogedde nga ye ku lulwe. Tebakyawa Abanyankole olw'okuba oli yagambye ali mu kuyigiza Eddie Mutoro Nyankole. Principal muno ayogera atya? Abantu bagezi balaba. Yes, ayinza okuba nga ye musumba wa ligimu eno. Naye abantu bagezi balaba. Nkufuna. Muhoozi byali mukola si birungi. Byali mukola bityoboola. Ekyo kye twawulira ekyatwala President mu nsiko. Ffe yajagala okuteeka mu bantu tesoboka. Kubanga ensi yakyuka. Nkufuna. Ensi erimu abaana batalowooza essaawa zino. Ng'omugambi olina ekitu ekinene ng'agenda kweggyawo obulamu bwe. Bwe tunaatuuka ku nsi egamba kati nti nono Munyankole attibwe kijja kubeerawo. Essaawa zo mu bitundu ebimu gyekiri, eggulu gyekiri, e Kasese gyekiri, Arua gyekiri. Omuganda tasobola agenda n'okolayo bizinensi bakusosola ngaki ng'ayagala okubba essente zaabwe. Oli Muganda. Tribalism eno bw'enejja egera kuzza emabega Uganda. Naye kyewuunyisa muntu obuya ali mugikenya ogikubamu. Jeno. Ate alina obuvunaanyizibwa. Nalaba omugezi bange wa poliisi ne musaasira. Yagamba sobola kuddamu mukama wange. Mu nnaku ey'ekitalo nga bw'obanga osoma eddobo voko z'omuntu ng'ayogera. Buli engeri gy'abadde ajjanga ayogeramu. Yagamba sobola kuddamu mukama wange. Konyuma ayirako ye mukama we. N'aba akoze ensonga ino gye protectinga ntusi nsobi. Naye ffe tetuli bannamagye. Tetugenda ku order. Tulaba nti naye ensobi. Tusobola kuddira muntu atalina musango. N'omuteeka mu basement nate n'oweewaana n'okwewaana. Abayigiza Nyankole. Yagambye by the way yagambye ne Katikkiro. Katikkiro yavaayo n'ayogera ku nsonga za Eddie Mutoro. Namugamba Katikkiro. Olinnya ya Amerika. Oli mu kulumba Amerika. Kyokka olina kasaale k'olumbisa. Nate ayinza okubaka. Omanyi. Era ne Principal yamugambye awo waasula emagere kumpi nnyo ayinza okuba yaddako. Taata we yagenda mu nsiko ng'alina emmundu 27. Naye alina feva ya Katonda ku ye muwerekeddeko. Ekituufu. Era Katonda amuyamba kati yafuga. Feva ya Katonda teyakoma ku Museveni. Feva ya Katonda
eri buli Munnayuganda. Katonda mu Bayibuli mulimu omusajja gwe bayita Elijah yagamba nti olina nze nzekka nti Mwozi kyali mukola nti famire yaabwe y'abachwezi be bategira Uganda. It's a military government. Naye no biro bitabo bibiri bino biraba Quran ne Bible bifuga ensi. Bino ebitabo ebibiri bifuga ensi. N'oba ng'olina emmundu etya nga bino ebitabo ebiri naawe, obukulembeze bwe tebusobola kubeeramu amakulu. Essaawa zino basheeka bakubira tribalism, bakubira okuwamba abantu, bakubira okutulugunya abantu. Essaawa zino bapasita, bareverandi, bafaala bakubira kiwamba abantu, bakubira enfugabbi. Bino ebitabo ebibiri bibeera against gwe obukulembeze bwe tebusobola kubeera mu Katonda. Soboka oyo mwana asembayo omwana oyo omulunzi n'amuwa powers n'amagezi agatta Goliath nekiba. Katoyinza okuba nga wasoma amagye naye bino ebitabo ebibiri kasita byegatta bwe biti ne bigamba enough is enough. Kaseera kajja tekali wala. Tola nti omuwozi w'amaanyi CDF naye bino ebitabo ebibiri yatandise omukolako. Jeno ebigambo bya mukulu ono nkiddamu atere butereeza. Buli mukulembeze yenna gy'oli sijja kwogera Luzungu, but bw'obanga oli mukulembeze ofunanga nnyo mu bukulembeze bwo okuwa respect ebitabo ebibiri. Kasita ebitabo ebibiri ne byegatta bwe ne bitandika okwogera olulimi lumu, bino ebitabo birina amaanyi agakyusa endowooza z'omuntu n'amaanyi ge tutamanyi wa gye gava okwotoolinga ensi. Sivuma Jeno ebigambo bino chairman w'Ebunnamwaya DJ Jacob tuli mu reality. Tebaleta drone ne bantwala. Essaawa zino wenjogerera basheeki bonna ababuulira ku social media bakozesa kitabo kino Quran boogera ku kiwamba abantu, boogera drone okutwala abantu, boogera effugabbi. Bapasita bareverandi bonna ku mukulu olina gy'obeerako nga samalizinga bakozesa kitabo kino. Bwe byegattawo ebiti, the same God yakuleta mu bukulembeze is the same God ajja okukeera mu makya jana asuse okujja mu bukulembeze. Bwanga President Museveni awa ekitiibwa ebitabo bino ebibiri, the same God yamuwa obukulembeze is the same God agenda okukyusa Uganda. Tekiri too late. Nkulayira tekiri too late. Tekiri too late. Tekiri too late okutereeza ensobi zaffe ng'abantu. Era tekiri too late Katonda okunoonya omuntu bw'agenda okukwasa Uganda gitwala mu maaso. Nkugambye these books bisinga emmundu amaanyi. Bino ebitabo bisinga obuyinza amaanyi. Ebintu yazaawe nyina. Bino ebitabo bisinga obugagga amaanyi. Ebintu ekirevu cwi baamini baabikola. Bobo tebaabikola babikoze naye baliwa baafu. Leero oba oggula naye enkya Katonda asooka okuba omuggo notava mu nnyumba yo naye okubika nagamba munnaye gundi afudde mugamba sha tekisoboka naye nga afudde. Tekiri too late. Uganda eno egenda kuddako emabega katono eggyemu emisege egyo gyonna egyeyambisa obukulembeze okufunza n'okukulembera obubi abantu, ateekemu abantu atabalina endowooza endala. Naye bajja kutuuka ekiseera obukulembeze oba powers zibayinzi, kubanga power kyekimu ku bintu ebireeta omuntu okubeera n'amalala. Era bw'oyagala okutegeera kala z'omuntu muwe ssente muwe obuyinza ojja okutegeera kala ze. Nze mbeera ku division y'Ebunnamwaya nosanga nga kansala oba sipiika ngalo za w'amaanyi okusinga.
Nino omuleka because powers obuyinza tebusobola kunfuula kintu kitategeereka. Nze sipiika Mutebi amugamba olaba nze tonjagala naye terina wembaawo nina ekintu nga nfunye ddiiri sobola ngikulisaako because omutima gwange tegulinanga gumu. Ogwange gwagaliza wadde ogwo tegunjagaliza naye nze nkwagaliza kisinga because gye nkoma okwagaliza Katonda gy'akoma okunzigulirawo enzigi ez'enjawulo. So nze nsaba buli muntu yenna Munnayuganda tekiri too late. Kino ebitabo bino ebibiri yonna mpasitema gy'oli tusobola obisaba okuteeza ensi yaffe. Abasiraamu baba balayira mu parliament babawa Quran, abakatoliki abalokole abaprotestant baba balayira mu parliament babawa Bible. Bwe tuligatta bwe tuti ffenna twogere olumu olulimi olumu wadde oli CDF wadde oli president wadde oli ava mu first family bino ebitabo bimusinga amaanyi. Twabadde ku kitebe era yamukuba akama n'amugamba ebintu byonna bye batulusizzaako bannaffe bennyini be batulyamu enkwe be baatuwaayo gwe baayise Sewanyana n'atandika okubeera waati bamugamba yogera amannya waati ne waati. Sewanyana yatidde buti. Politics kyekimu ku institute oba kyekimu ku bintu omuntu yasobola okuwayirizaamu abantu babikkiririzaamu tekituufu. Nze ndaba ebintu bingi omuntu politician yasobola okwogerako abantu babikkiririzaamu ng'okyejjako kiba kizibu. Kati Sewanyana ayinza okuba nga yabyogera ebyo oba ne banne abali mu kkomera no babyogera oba president Bobi Wine alinganganze nze tongamba noyogera ku kintu muyite ne mugala gundi agambe bwati kituufu. Era bamulabe bano musajja wattu nga apalapalanya engeri gy'ayinza okukiddamu tayagala kunyiiza fomaropu tayagala okitegeera nesaza akakati naye si muganze mu kibiina era ekyo yakoze kyalaze nti tatambulamu na kibiina. Yes okupalapalanya kwe yapalapalanyizaamu gaddamu eki amugamba kino yagamba ki ekyenewuza mubiasoma muwadde mukayima wayitawo abafunye kyayagala abafuna obuyinza wafuna obuyinza abasobokera ku makyo okusamu kyonna kyayagala. Nze abantu bangi nnyo mu budamayo tebampagira mu kalulu naye saawa zino omuntu yansanze ng'avuga emmotoka n'agamba nsaba kwogerako naawe nkugobya okuva ku division nga njagala kwogerako namugamba buzibu ki njagala kukozesa posita n'obutundubaale ngamba ku lwaki n'agamba obukulembeze bunali mbudawutinga naye agenda okwesimbako omusinga emirundi 10 badde nsaba kukolera posita nebuli nsaba busaba mpa posita yo ngikole ngamba tewetamu mbandi awo nga n'omulala nalaba ekipande kye kirungi kiringa kyaba MP nyakukola ebipande nga bina bya sente mmeka nga bwe kimu kyakakadde nagaye tewali tabba nabikola akigere omuntu owulya Jacob ng'omulaba mu distance olabira ddala omusajja ow'omutima omubi w'omusemberera bw'oti noyogerako naye olaba ate ekifaananyi kirala. Kati politics omuntu asobola okumaasa for example anesimbyeko alina abantu we yagenze olwo yakola interview emakindi n'agamba bannayinze kununula bunamwaya ogijja mu mikono gya Jacob akoze kino nekino kinamugamba mukazi yadde musiraamu munne n'amugamba musiraamu noonya akaluluko va ku Jacob omwana oyo tomumanyiza kiki kyeyankolera si musiraamu naye yannyamba ng'omunnayuganda gwe mu bbanga ly'obadde ku municipal kiki oyambye abantu akirina n'amugamba walangira nti ogenda mukujja mukulembeze wagaba enkoko walangirira Jacob azza ayamba abantu tabipostinga na bipostinga nze omanyi kyeyankolera musiraamu munne noonya akaluluko va ku mwana. Politics omuntu asobola okukojera ekigambo ng'okisaanyaawo kijja kutwalira ebbanga okijjako
Wanyana nga byamukalidde ku mumwa akama ke yakuba principal nga ali mu komera era nga principal kyakoze kyadde kirungi si kumuswaza kati ffe twategedde Sewanyana yaani omuntu atasobola kulya ku bigambo atasobola kuyimirira ku bigambo kubanga yagambe mwaŋŋamba teyagambe nti saawulira nawulira mwaŋŋamba mmwe kennyini nga nziza obbalaba ne muŋŋamba mpuga yatusibya siwe maŋŋamba nandiga ate munanga ate kiba kitegeeza either baateekako mpuuga ekigambo nga baagala omunafuya n'omukuba nakyo kisoboka oba either mpuuga ddala abikola ebintu bibiri bw'obaga eyabyogera omukuba abyogera yabaddewo ng'olaba ananagira kukola bw'ati kiba kitegeeza bantu bannya batuukira principal ne bamugamba gundi eyo mubi mwegendereze naye kale obamala eddagala muyite onagambye oli mubi byamukalidde ku mimwa omuntu nga toliwo basobola okusalako ekigambo kyonna omuntu nga takumanyi asobola okukkiriza ekigambo ekyo nze lumu bankubirako essimu nagamba gwe Jacob oliruddawa omukazi ali wano kumonita wafunisiza omukazi olubuto toyagala muwa buyambi jangu nibagamba sina nze kimmanyi sina mukazi wena afunisizako olubuto kati byate byagwa ku mulabe wange negusukka ngenda okutuuka mu boardroom ng'omukazi tandabangako simumanyi naye nga monita yina emanyi nafunisa omukazi natamuwa buyambi so ebigambo byatwa byera birayogeddwa mwe mwogera olugero olwo kyerabira mwogezi naye gwe bakigambye tasobola kyerabira kati bakigamba principal nga balowooza tekigera bataasa ye nakitereka era obaswazaga omukuba wuno sonjangu esengana siginya yabaddewo yanabadde akola ekintu kyekimu namwe jangu kirefayinge nakwata akazi natandika okutematema nebyatamatema nga byamukubye dda wano omugezi oba olabira ddala nti oyokya oyokyeza but end of the day nti politics is a dirty game once you become a politician you also become dirty yes olwagudde mumagezi yamugambye Katikkiro gwe byogerako tubimanyi kabaka yantumira Jjunju era tewaliyo oguno era musango walasa omusajja muganda nensobola kulaba Katikkiro mukamu watyo yagambye sisobola kulaba Katikkiro mukamu kuba Katikkiro kabaka wa bweru yafuga Ddamula olaba Katikkiro mukamu kabaka Jacob erinnya lyakugizibwe ni omwana omuganda nga gwe mayanja edire engabi tubanagamanya liripazo wakoze ensobi okudda ku TikTok nononya kabampani Buganda tesonyiwa ejja kulaga nti nekusonyiye negeragene ku muting mpola paka ojogwa gomanyi waki ba misa kisema kula baganzi mu Buganda because backgraduating buli kimu kibagenda okukola misa tunoba yaga kula kabaka somuna misa noba yaga kula Katikkiro asobola because ali plain Obuganda wakabaka wabwe ekitiibwa kabaka wabwera mu ekitiibwa ne kabaka waddamula mu ekitiibwa niwe ogera mu makino ganda koddire mu Katikkiro yayogedde basitegeeza oba ogenze mu lutalo n'abataka bootamanyi olaba Katikkiro naye ayina amaanyi agamuliko nze nzikiza teri bukulembeze bitava eri Katonda Katikkiro oyo okubeera mu bwakabaka bwa Buganda ebbanga lino lyonna waliwo ekintu ekyenkizo kabaka kyamulabamu ffe kyetutamanyi nga ffe nti Katikkiro oyo ekirungi ekiriwo byonna nabikozeeko yali agezeko mu paliamenti omwo mugezi nga wafunyeko one on one naye mugezi ate Katikkiro amanyi mu nsi yonna tuli under British twavaayo mu bigambo n'ebikolwa netufuna independence naye Buganda yasigaza connection abangereza bakyatufuna Buganda yakozesa yafuna connection ne Bungereza kyova olaba ne kabaka bwe yali awangasibwa wa Bungereza era obulamu bwa kabaka Muwenda Mutebi bwonna bubaddewa gyeyakulira Queen oba kati King yagaba kitiibwa kya ssa yekka
Kyova mu Uganda saali omu baide bali babiri wa sa Gordon wava muno Gordon, ne Kabaka oli yafa bali aba Mm. oyo omuntu agaba ekitiibwa kya sa ali ogu wataba Kabaka wa Bungereza n'Abagereka wa Bungereza ono Mwenda Mutebi agaba ki Ronald Mwenda Mutebi asiima okusiima singa ejensa kimwama kuzungu ku bintu bakabaka edda basiima ngagaba oyo Maira weziti basiimira mu bikolwa ekyebuuzibwa Palaso bamusiima abayimbi nemisa kyeyita sa ekyo kitiibwa kiva mu Bungereza oba Kabaka bwa Bungereza Kabaka asiima ye Kabaka asiima Buzungu simanyi ng'ekiyuza kitange naye asiima yasiima misaki banyo Kabaka basiimye amalina okusiima abakozi be kwitanga kuŋŋooza wano kwe kutula mu challenge oba bakuyita bala lip syncing okuddamu ebintu gambo mugantu byayogedde bakita batya ku TikTok okuddamu ebigambo by'omuntu byayogedde nga we nadda wano ne ŋŋamba kyeyajebaleko naye noddamu n'ogamba naye n'okikola nga okola ekyo ku TikTok ku TikTok kulyantama katugeze ate eryantama be bano bakampaaki katugeze ku TikTok yange nina video kanjikubire nice sina data storage katawulya njaga kijjayo bulungi mu ngeri gye nkitegeeramu uleeta limpoddamu video yo teeka sina data aweddeko data omuntu ng'okoze ekintu omulala n'akiddamu is it challenge bakiyita batya okugegeenya edda mu Buganda batukubiranga okuŋŋooŋooza abantu abakulu oba okugegeenya kirala nnyo kwe kyoyogera bakira batya kyenjogera kwe kubeerawo n'oyogera ekiro ekyegedde okuŋŋoola okugegenya mba nzizeemu gwe kyewayogedde okugegeenya obazzemu kyenjogedde so mu Buganda edda ng'okugegeenya omuntu kive kati saa zino challenge kikuwa following era ne babinyumirwa abantu ne babinyumira omwana atudde mu challenge yakoze akantu katonda wattu okitegeera naye nga kyali kive kati okudda mu Kabaka oba okudda mu Katikkiro oba okoze ekive ekyamaanyi ennyo mu Buganda naddala oba ng'otegeera bw'oba nga totegeera tosobola kitegeera nti okoze ensobi wadde olina erinnya eryenkanawa tosobola kusinga Katikkiro maanyi nakumanya bitiibwa by'emmenge siva ku kitiibwa ng'olina amannya ag'enkanawa essaawa zino singa Uganda eggwamu ennabe manyi ba Palaso bonna basebeti bali mu kitundu kyakumeneka abantu bayinza okutuuka President Museveni first family ye Kabaka Mwenda Mutebi ne Katikkiro basooka okugenda abo abayimbi beefaako balina kwefa MP ali mu kyamunaana MP nga Uganda eguddemu nnabe tutuuse ku booda ya Kenya oba Tanzania Kabaka yasooka okuyitawo ba pulezidenti ba MP mwe abayimbi nze ndi celebrity ogenda okugamba oli mu kifo nga 10 eyo nkufuna erinnya terikozesa ensobi okubuuza nti nosinga abantu amaanyi abaluddewo okusinga obukulu wadde olugero lugamba nti n'omuto n'ogwozadde akubira engoma n'ovuga n'ozina tekitegeeza nti nosookera ku makya okukwata ebigambo ddemu maamawo oba taatawo kyova baga nti omwana takula mu maaso g'abazadde be osigala oli mwana
era ngogera kuddamu taata we n'okumuddamu nga weegendereza ate mwayiranga Jjunju muto nnyo ku Katikkiro ayinza okuba nga mulangira naye no Katikkiro ye kabaka we wabweru Jjunju gwe baamutumira Jjunju mu mateeka g'obukulembeze bwa kabaka muto nnyo era Katikkiro asobola okugamba nti tulumba amayimbi ng'ono Sefu gwe baamukoze emmotoka ye ne bagikubaako yonna tetunafuna bujulizi yaani yagikubye yagikubye omumanyi ate mumanyi yabaddewo yabadde avumaani nekitegeeza kwani yayogera ku King Sam nati kati mu ndongo ffe olulimi lw'endongo ffe tulutegeera Sefu kati tatusibalirako nnyo alina obujulizi saha yakubye emmotoka kati sinzange sinaakugamba nti saha yagikubye Sefu nati yewe ayogera ffe olulimi lw'endongo tutegeera gyensobi y'abaana kati abali ku TikTok kuno tolina legacy tolina connection na muntu omuzzeeko mukolako program nze njogera ku King Saha ku program abaana ebintu bibiri Jacobo yansoka mu ndongo Jacobo yankubako limange mu ndongo Jacobo yanyambako naga akamuleke naye tolina kiwali omukoledde oli ku brand yo gikuba ogibuliza mu ttaka gwosobola okukoleka kati olulimi lw'endongo lwogera kyobanda ojja kusanga essaawa zino omuntu yafudde ku flat n'agwa n'afa kamera kozi tezaabaddewo ng'ebiri mu Amerika omwana wa Faipano yava ku flat n'agwa musambi oba wa Nigeria yagwa n'afa nyogera okunoonyereza nga birimu sitole empanvu so kati olulimi lw'endongo nsobola okutegeera kati effujjo lya ndongo kati ekyo baamukozeko effujjo lya ndongo kati ndako paati toyinza okutwala erinnya oba eriiso kyeya tumalirize n'abakyala babiri bano bonna mu ndongo experience bagirina bakuba lukoba ku lukoba oba osazeewo eddoboozi kusaasira ne Sophie ki Nantongo buli omu agamba ani batuwe stage odde side yeri nange side yenu tufune abakubi voko zikaabe Sophie Nantongo mu red corner bato yandibadde nnungi naye ejja kuba yeekubidde etya nti Sophie Nantongo ajja kutwala amaanyi g'abantu tejja kubeera ffe ate n'ekirala n'emizigwe bakola bonna wanjawulo mulimu sayinza okuba ya bandi ne bandi mulimu ne baladi so Sophie Nantongo nze ate muteeka ne Mori Nantumi yes dancehall kujja nga tomanyi dancehall kyeki bali bayimba dancehall that is dancehall oba afro Bebe Cool alina ennyimba za afro ne Bobi Wine alina ennyimba za afro zifaanagana naye w'otunuulira Sophie Nantongo ennyimba ye talinyanga nti mulalu nga Kasani Kusaasira nina amagwa mu mmeeme supalaavu omulamu wange wafuuka bikadde ennyimba z'oli ziyomba buyombi ziri awo okitegeera kati ba tebegereka kukwewira okitegeera bo balungi mu bakazi 10 basyasinze okuyimba live mu Uganda bali mu top 10 nze mu bakazi 10 bakyasinze okuyimba mu Uganda ewange live band Mary Bata Kasani Kusaasira Mori Nantumi Sophie Nantongo Ayi Nambiru Rema Namakula Juliana ali atya yase mundu yange kyogamba wesimu yimbi takuba Juliana ali atya Juliana mwali mu bayimbe 10 lisitiyo ng'onoonyamu bakikubadde bato tewali bato kati nkubira okikubedde kiyingiramu
okukikubadde kyekikumakinga nti oli perfect mulimu abato bayingira ngaanyi mpaayo omu Karo Nantongo tasobola mulungi ali promising neera Diana tasobola kwenkana baali benkugambye Shiba Kalungu bana abantu bekugambye basi bakanika mulimu omuyimbi ng'amanyi okuyimba naye nga wakanika sindi mwali akuba live band mulungi mu top 10 yange mwali naye tali mu top 5 ali mu top 10 nkufuna okitegeera tuwa abataano abataano the top 5 eh asookera ddala Catherine Kusaasira she's good Mary Butter babiri Aina Mbiru basatu Juliana bana Lema Namakula Sophie omujjemu batano yes Sophie najja Wani Nwaji ne Juliana zireta Stasha Mayanja aba bakaze 10 Stasha yowo 10 bebe kwa nimba na bigunga ba performing tele nimbi wana imba live band kustamanyi kustamanga performing mulima abayimbi nga balungi mugagire kiri oyo badde mwirabidde oyo watabu mulima abayimbi ng'olina kera mwacha kufuna bantu bategeera engeri gye bakolamu ebintu byabwe ba ouma bani no bagati bakuyimbira live band ng'ofunye bakafulu naye togera omuntu kugamba why zuka tugenda oyimbe stabu live band n'atandika stabu akikola awo tugenda tukira 11 eh omuntu gwakigera omwagagama Mary Butter oyo mulaba Mary Butter osomusanga nga yeebasonga Mary Butter gwadda ku stage bata n'atandikirawo be Catherine Kusaasira nkufuna ba Sophie Nantongo because bakuze bakikola si bakuyiyiriza ndino wanasanga oli wa sineya nga tamanyi kuba sineya asomuwa kiki nibagigenda kuna n'atandikirawo titi ali atya Tita Bell mulungi Mutuga top 20 tujja tukoleyo bifaananyi biteekeko tujja tugenda gikola ng'awana ensonga yes azawi mulungi naye era still toba nti kujwana mujje mbali muteeka mu top 8 ba mu top 10 simutadde mu top 5 vinka wabwana ndasema wini nwaje muswanza veni abetika bonna wazi mukumi omubaze wini nwaje mwali she's good baddest tukole wa list yes yes na ruyimba chi na mufuura osobola bayimba mulimu omuntu nyimba ezimu nga tosobola ziyimba live n'enyimba ezimu osobola ziyimba live bangi sikyali myaka gyongera ntasobola kuyimba live emyaka gyabali mulimu abayimbi tumanyi nga tasobola kuyimba live okitegedde so bat eyo ejja kuba yeekubidde but nungi for the second ne band abafunye representative kyova naye njagala nnyo president wa Nigira nga akwaseko David Lutalo nomwesa ate saa ojja kuba atovudde president wa Nigira tumuwe bebe kulu ye category eyo why president wa Nigira yes last omanye ngoma zalina kati nkubulya byaddala lasta noba lasta bwe enyimba za Kenzo 5 zisenga enyimba za lasta ze yayimba ko bulamu bwe bwonna lasta alina oluyimba lwempa respect mu bulamu bwange bwonna I love you every day oluyimba ndwa respect yali machuwa yali composed bulungi lwali on point lwali mu myaka gye lwali mu kitiibwa kye omwana gwebayita oyo president wa Nigira yinza okuba nga simwagala ali basi naye omwana oyo yasoma ekintu kimu kyokka kiriwa yasoma okubrandinga brand ye y'omu ku bavubuka omuntu asobola omwegimbamu bali basatu David Lutalo alina ennyimba eziri ku ground okusinga za lastawo Chameleone alina ennyimba eziri ku ground okusinga za lastawo oyo kabejja eyo mpologoma Eddie Kenzo alina ennyimba mu basajja okusinga za lastawo eziri mu bantu mu bakazi omuntu akyasinza okubeera n'ennyimba eziri mu bantu Spice agundi Shiba Kalungi omulala Lema Namakula kyogamba lasita wange
ne bamukwasa n'omwana w'eno mu nfuufu. Nkunnyonnyola kino. Lasitawo essene zonna zalina zazijje mu kuyimba. Obwenfuufu asobola okuba. Lasitawo. Katate King Saha n'omugatta ne Lasita. Ennyimba za Lasita ziri uptown eza King Saha zicrossinga over wonna. King Saha ennyimba ze zitunda nnyo okusinga eza Lasita. Lasita talina katanga bw'ayiise Ndeeba. Lasita amanyikibwa nti ye Bebe Cool because of his legacy. Nkufuna. But musically oga nti oluyimba lukrosinze over. Lasita somutwala awantu nebamutunda oba Katonda yaani. Obona yaani bannange. Nga tomutwala ekkololo. Awajabba kuba. Never nkukinsa somutwala ekoboko nomwete ekkololo n'omutwala wamu ng'akubawo. Mulirwana akuba ekkololo. Ayya. Kati Lasita. Nkugenze mpaka oluyimba lumu. Love you every day. Oluyimba oluyinza okuba nga lwempa respect ennyimba ze. Oluyimba olulala lweyimba ne Kizzo. Oluyimba olulala lweyayimba ne Rema. Siza nsiko. Lero lyayimba ne Rema Lasita. Ayina olulala. President wa Nigi na David Utalo. King Saha, Bebe Cool. Bakwatagana. Bimachinge ebi. King Saha, Bebe Cool. Tunonya omufujirizi. President wa Nigi na Bebe Cool. David Utalo, King Saha. David Utalo, King Saha ejja. Nenyuma. Kenzo ne Bebe Cool efitting. Alien Skin, Palaso. Shia. Banaye program ebadde etambudde bulungi. Ne DJ Jacob Mutuuze ajono. Ate ntya kubulya mazima gwegala kunyumira mu matugo. Wobo tandise ogeraganya Alien Skin ku Palaso. Tugambe ombuziza batto. Ezotegena nyuma. Tambuziza batto. Ombuziza batto. Nikugamba Alien Skin. Palaso abaya kayimba nyimba 10 ngoneze ziweddeyo. It's about nyimba. It's about nyimba. Mpayo oluyimba lwa Alien Skin. Olwenkanankana n'oluyimba. Wabaye ekyanga akomerere bebe limu ekyama. Lumpeyo. Paka tunonyayo kale ezo. Musajja tekiri about nyimba. It's about kunonya sente. Sikyo. Akati go opozi ngo oyagala bya bifu. Ombuziza batto. Nkunyonyede batto. Ate katonda utinga. Eyabunje gobye. Ninge kola sente. Mpozi okukola sente. Okoma kafaananyi ng'abantu bonna be bawulira ku Palaso ne Alien Skin batadde mu wantu wamu. Bye same thing byaliwo wakati wa Bebe Cool ne Bobby Wine. Bebasanga nga bali beekuba. Eno lwakiri nyuma. Yes. Kuba nyimba oli zajja olinga afubutuka nono n'afubutuka. Kati gokitunde ku nyimba, kutukira ku nyimba abatasobola. Otugenda ku nyimba, tuni ku tuni. Palaso omwana. Palaso. Tuni. Palaso. Ekisokera ddala bwaki ndawutinga Palaso. Nti Palaso muyimbi wa kabi. But alinganga onolaba Hajjati Sofia Nantongo. Mfuna. Ibumamu abantu nga talina minzire gwosobola mugereraganya. Naye olaba King Saha. Osobola omuteeka ne President wa Nigina. Wataba President wa Nigina. Osobola omuteeka ne David Utalo. Wataba David Utalo. Osobola omukwata n'omuteeka ne Bebe Cool. Osobola n'omugyayo King Saha oyo n'omuteeka ne Chameleone. Mubato. Ne Palaso oboleka ono gakati oba muteeka nani? Nga tawawunza muweyinga muteeka. Atono yatuyimbira ani alina ennene empuuta. Nani? Omutujju. Mukujjukujju. Ate n'omukujjukujju oyo omulaba naye muzibu. Because ensi mwali n'ekika kya music we ekabaka waakyo. Okujja ng'ogenda kukwata JNL mugeraganye ne Gravity omutujju okula ebbato. Bana abaliwo storage. Fiki abokoze ensobi. Pepe Busi abokoze ensobi. Fiki y'omu ku basajja addirira Gravity omutujju mu nnyimba z'okutambula. Gravity Fiki kyasingirako nti ali urban. Alinga ngono baba bayita bakliya katso bamanyi. Bali bani. Semwe Navio taliwamu. Mwali ba Navio. Kati ali urban ejisigala mu bwomu. Ali eka Fiki.
kati oba nti abantu bona bazizemu suspect laser baani bageza kumuuzaamu VIP gemaanyi gaabwe kasita fiiki ago nabo bagwa kasita fiiki abamulamu nabo baba balamu because fiiki parasite ebaliisa yatimbye notimba sho atimba tetumwinako ttabu okitegera to fiiki fameka naye muzibu nnyo omunoonyiza omuntu gwomupatulinga naye gravity olina kugenda okukwata GNL omugatte bakole bato aliyo gosa omugatta naye gravity Janiero yes monoji yes ne monoji oso omugatta ne gravity natuzaga mu obuzina bwe oba monoji oso omukwata n'omuteeka ne fiiki monji yes oso omukwata n'omuteeka mu fiiki fiiki abagena mukuba oso omukwata n'omuteeka mu fiiki tuno to balance nga nyimba n'erinnya ne achievements oso omugatta nani ne fiiki president wa Negina simwagala naye nzikiriza nti no Kenzo y'omu ku bayimbi abasomba abantu si omuyimbi gw'ojja okusanzawo abantu babeereyo nga bagala kulako Kenzo waafaanana Chameleone y'omu ku bayimbi abasomba abantu Shiba Kalungi y'omu ku bayimbi abasomba abantu Bebe Cool tasomba bantu akalooza akasembayo mu bulamu bw'ensi muganda wange olina gy'oli oyinza okuba nga olina obuyinza naye obuyinza bwo bulina ebukuma mu maaso ga Katonda ono afuga ensi eno si musiru buli muntu amupositioninga mu kifo ng'ayina ekigendererwa kye bw'okozesa obubi obuyinza bwo Katonda jafuna replacement yo era nkusaba obuyinza bw'olina tebukweragiriza is Alpha and Omega Katonda oyo gwe tutanakulaba gwe tutulabako yasalawo nti leero ssa enkya tossa lwaki ogenda okukola ekintu ekinyigiriza muntu munno jjukira n'omanga God is watching you